Welcome to Wonderboy UG wamune Vic exclusive langa yo handsome guy Vic Genius buterevu mengato lwalero nayambadde za bei konsobola okugenda ankutuuseko bino ebyolwalero byolabanga sinaba kubeera nga mbikubuulira abiki kino si kivulu kyabadde kivulu ye bibadde bikwata kuki anzikiriza nkwanjulire amwana muwala empya envumulo mu ddoboozi n'embikolwa okosako n'endabika gwe tambudde naye era gwe nkoze naye atubere nga tukutwala buterevu mu stories ate n'okuba nga tukujjukiza bani abatutaddemu akasente okusobola okulaba nga tukutuusaako ekivulu kino. Semanya n'eddoboozi Kawuthie Banks nga nebaza aba Biva Organic ogenda basonga banondayo nga bagamba ku mulundi guno Kawuthie Banks tugambe nti tumuleseyo ajja koleki ajja kubanga asobola okwegatta ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG okubanga baso okubanga bakulaga amawulire agagenda mu maaso naye nga olunaku lw'ejo tutambulidde mwinzolooza tuli ku kivulu naye nga mikwano kino si kivulu yadde nakati twageze maaso nga tuyitira ku mukolo ogumu baguyise bageze maaso bano ba Premier League film mbuza filimu ki mukulu bamuyise Vijje Munu elangono ye CEO w'ekibiina ekiri kuŋŋaanya abaana abalina ebitone mu kuzannya filimu ezaffe eza wano bye tusobola okubeera nga tuyita ebinna Uganda munnange we bakuŋŋaanidde abo bonna boolaba tekubaddeko muntu n'omu nti oba yavudde bweru oba yasasudde sente kubeera nga ayingira mu kivulu kino yabadde just gye tusobola okubeera nga tuyita video premiere omukulu yageze maaso nga atongoza filimu z'ettaano omulundi ogusokedde ddala naye nga abantu bageze maaso nga babadde balowooza batalina kyafoominga okuva filimu we yatandikira nga tebalaba waakayadde naye yabadde tatudde abadde alina ne byafumba nga bwe bitegera nti alina kati abantu 450 naye ekigendererwa kye yagambye ekigendererwa kye ye kyasinze okutekerako ddala essira era nga kikyamuviiriddeko okugenda maaso nga resigninga from TV gye yabadde akolerako yageze maaso nga agiresigninga agesigenda kuddamu kukolerayo ne filimu ez'oluzungu zabadde nkola ki zembadde nga njogerera ngenda beera nga nzikakanya nga sikyazogera nsobola okuba nga nfa ku Munnayuganda Omunnayuganda mbere nga ntumbula talent ye nsobola okuba nga mmujjayo abaana bato abakulu talina myaka kasoba nga olina talent eyokukola ki eyokuzanya filimu naye ng'omukulu ono mu bubaka bwe bwawadde abaana bano abakunukkiriza mu bitaano nga sofa we twogerera bali abaana nga Kawuthie Banks bwakugambye nti bali abaana 450 bambi oyo gwolaba essaawa ezo abadde agezaako kubanga afunamu ebifaananyi ebinyuvu ne maama we mu bubaka Vijje Munu bwagenza okubeera nga awa obanga asuula mu matu gaabo abaana abe yasalawo n'agamba nti kati mwe mulina ebitone mujje amusobole okubeera nga mumekinga ekintu kino n'okubeera nga aweyatuukidde okusalawo asayininge out oba agambe nti kati nkoze cancellation ey'okubeera nga njogerera firimu ez'abazungu kanfokasinge ku talent yaffe ya wano ansaba owulire ebigambo by'omukulu ono Vijje Munu but anga sinabanga kutwala mu video eno njagala nsooke nkujjukize nti proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products era nga bano bakugamba nti basangibwawo ku Access Building kyekizimbe wa ku ground floor era nga bali awo ku luguudo lwe bayita olwa Lubaga Road sibeboka abatuteekamu ensimbi ne bagamba nti n'akaana kawala ka Kawuthie Banks kuno njagala kabeereyo ku nsonga zonna ezigenda ogenda maaso ku event eno be bannaffe be bayita ba Baron and Sons abasangibwa ekireka Kamuli Road bo bakugamba bakutuusaako obutuusa bwoma bwa mberenge bw'obanga owulira awo obwavu obukooye sibeboka abatutaddemu ensimbi okulaba nga tutuukira ddala awali eri ku kyoto ne tugamba nti katubikutuuseeko yoyo gwe bayita Hajati Kaloddo nga just ye musomi wa dduwa olina ebizibu ebyenjawulo ebikusumbuwa osobola okubeera nga okuba ku simu yeyo gyolaba akatugende buterevu mu video era ye nga sinaba kugenda mu video akaŋŋambire ddala ndooza mwana muwala Kawuthie abasiibule lumu ye oba yabatutwala mu video sirina bingi bya bagamba just okujjukiza okusubscribinga eri yenena eyakatwegattako ng'oli mupya ku eno channel okusobola okubanga osubscribinga ku Vicky exclusive ne Wonderboy UG ng'era olugendo lwonna olw'okukola project teruba lwangu sijja gamba nti nkaluubiziddwa manya ngoba nti nyanguyiriddwa embeera kyakulala nti ekisooka kya byonna ekindeeteddwa kaluubizibwa mu lugendo luno nti tuli abantu bangi abatalina busobozi nnyo naye ne twewaayo
tubanga tusobola okugenda wetunulira muno avenue eri mu bantu abawerera ddala 14,000 tugenda mu 15 buli tutwala abantu ababeera kota bamemba betulina abawerera ddala kota kubo bagendamu expenses nyingi nnyo nga mu kyo tutwala abantu abali mu biti ebyenjawulo nga mumanyi nti abantu babeera balwadde abamu baba tebazannyako ekibaleetera oluusi okulwa mu field ebbanga eddene musobola okubeera mu field omala omwezi mulamba nga mutendeka omuntu atazannyangako mu kamera yadde so ekintu ekyo kituleetera okuva mu budget gye tuba twabala mu firimu okutefaananyizaako nsi ndala ez'abazungu nti osanga gavumenti zaabwe nga Amerika, Nigeria newogenda wano ku nsi zaffe ez'omulirwana TZ ojja kwesanga nga gavumenti zaabwe zezibateekamu ssente naye ffe wano oba olina kiyimiriramu nga muntu nga mwabakitandikawo ne boodiyo ate nga muweereza abantu bangi abantu bano tuba disappointed nnyo nti abasinga obungi bajja basuubira mu ssaala nti wajjira okuzannya agendagenda n'akasente ke mu nsawo olw'ensonga y'embeera ya covid nga bwe mugiraba nti ekyagenda maaso emirimu teginaba kuggulwawo abantu baneeno abazannyi ba firimu sente bazikolanga ku mastage nti aba muzannyi wa firimu nakola ne stage play abantu ne bamufuwa sente ne bamusasula ne sente olwayo tekiriiwo kitegeeza nti buli kimu tulina oteekamu tulina osacrificinga busacrifices olugendo terubadde lulungi lubaddemu n'okusoomoozebwa kwe tukuba nti kampuni eno yaleeta abantu tebazanyisa firimu babeera behind screen bawugiwa ssente ate ne batazannya ekintu ekyo ekirungi ekitubayisizza oluusi mwe bannamawulire oba oliawo mujjulire nti abantu bano bonna abasinga obungi wano bonna webatunulira bajjudde essanyu ku mitima nti batunulira eno ku background balaba firimu zaabwe eziri ku out eziri mu kulonchingibwanga mu kaseera akatinya okuva kati tugenda kuba tulabako ezimu ku firimu ezo tufune ne speech eri abazannyi bangi abali wano nga mubalaba tulina obuzibu nti buli omu talina kyagobye nnyo tafunye sente nti bafunye musaala paka nga pulezidenti atadde eggwanga olaba nga bonna abali wano bamemba oyinza okubalaba nga bangi nnyo naye abo bonna bonna bamemba bamuno avenue ate nga tukyalina abalala lugendo terubedde lwangu nga mubadde ne bannamawulire abazzenga batu abantu mwababba abantu mwababba naye ndowooza olwaleero at least mujulidde ekintu kituufu firimu lwaki olonkinze 5-1 ndokinze 5 omulundi gumu lwa nsonga nti tuli mu kaseera kaffe akasembayo okufulumya firimu zino ezigwerawo amangu tugenda kutandika seri so twagadde zonna tuzisiibule lumu tuziwe public ezirabe fetudde mu seri kubanga kyekyali ekigendererwa kyaffe okufuna quality abamanyi okuzannya obulungi tubajje mu zino basse mu seri kati ndowooza tuli mu nnaku zaffe ezisembayo twakuwuliddeko ng'okubira gavumenti omulanga ne gavumenti y'emmengo mulanga ki ogwo omulanga gwe mbakubira gwa tuyambako idea yange egende mu maaso ey'okutunda Uganda okutunda Buganda okuba ku ntikko nga we yali edda olwaleero twebaza ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nti atadde etofaali ddene nnyo ku Buganda okubanga etutumbuka nnyo n'obwakabaka bwa Buganda ng'ewano naye entambi zino bazisuuliridde nnyo obuteefaananyirizaako abayimbi ayimbayo oluyimba obukwatagana ku Buganda waneeno oba oluzimba Buganda n'ennono ayimba oluyimba nga luli mu myaka 5 naye ate ffe mu myaka 5 tusobola okufulumya firimu eziwerera ddala nga nnya oba buli mwaka ne tufulumyayo firimu ng'ekwatagana ku Buganda n'ebyayo nti n'abazungu bano beetaaga okumanya what is Buganda abantu kye batamanyi nti Buganda si tribe wabula Buganda ggwanga gamba is a nation nti tribe nyingi nnyo ezeegatta okufoominga Buganda as in clusters so abangi baagala okumanya wa Buganda kyeki era babifuula ebifo byabwe by'obulambuzi abava ebulabe eyo naye tetulina kifaananyi kituufu tujjayo tutya Buganda entuufu so ndowooza ekampeyini gwendimu Buganda ku ntikko kina Uganda ku ntikko okukubira omulanga gavumenti ya Uganda n'obwakabaka bwa Bijemon omanyikiddwa okusinga ku videos ku firimu eziva ennyo ebweru omuntu yandyebuuziza weesigudde ki kubanga odda muzaawange
Ekiseera kituuka omuntu n'okula mu birowoozo, ekisooka kya byonna ne tuziteekamu amaloboozi nga tatukkiriza, ne tuziteeka ku katale ne tuzikuba kopi zonna zetwagala naye nga tatukkiriza. Ensi ekyuse, olwayo tulaba nga copyright law esituse kati etandise okubeera active. Kitegeeza nti omuntu ateesiba bbiri kufuna kintu kyasobola okubaako ne right, ajja kwekanga nga mu industry avuddemu nga takyalinamu bizinesi. Ate nze saagala kugalawo lwaleero oba nkya, wabula bizinesi njagala ogiwangalamu ate zange. Twakuulirako ng'okuba Zaamunnyo emipiira ng'ogamba Zaamunnyo ne bw'azannya eyo firimu y'esswa gyogerera. Zaamunnyo bw'ajja n'akwetondera oba n'agamba njagala kweyungako VJ Moon, osobola omuwa main character mu firimu yo? Kakati kyensobola okuddamu nti nsobola omukkiriza nga yeetonze, nsobola omukkiriza najja mu kampuni, naye kyesobola kugalantinga nti nsobola omuwa main character kuba ogwo mulimu ndowooza gw'abaproducer abalonda zikasiti ekiso bamuteekamu ng'avuga akagaali n'ayita mu buyisi, ekyo si kya musajja alina experience. no firimu zino abantu bakikwata bubi nti omuntu avuze akagaali aba tazannye, aba azannye kuba obeera ofiirinze paati eyo kuba ibadde yeetaaga okufiiringa. Tukuwuliddeko ng'ogamba nti gwe tojja kuzannya. Lwaki? Sijja kuzannya bina Uganda kubanga it's not my profession. Moon, twageddeko n'abaana bano abasinga bagamba balina ebyoto okuzannyako mu Hollywood 5 years to come. Naye VJ Moon ndi atatiza oyina okutuusa abaana bonna ku ntikko. Sijja kubagalantinga kubakolera buli kimu, sijja kubanga asinze ow'amaanyi ennyo, siri gavumenti nti naffe obusombozi bwaffe bulinako limiti obukoma nga tetusobola kubanga tusukkawo. Naye kyetusobola okukola nti tusobola okutendeka, tusobola okubatendeka bayingiza mu mulimu paka ensi gye neebasiŋŋaana ebongereyo. Naye nga ffe wano Moon Haven nga wegambye nti no tuli bangi nnyo, bonna tebasobola genda ku payroll. Singa bonna oba batadde ku payroll bonna wano oyinza okwekanga nga temuwangadde. Kubalabalamu olina abazannyi nga bameka? Tuweza abazannyi tugenda kuyingira 5,000, tuli 4,500, tugenda kuyingira 5,000 kati. VJ Moon, firimu z'ogenda okwogerera era z'Ekinnayuganda ze tuwulidde oyogera, ogenda zoogerera mu Luganda ate nga nazo ziri mu Luganda, ogenda kuteekamu birungo ki ebigenda zisikiriza abantu okuziwulira n'okuzaagala? Abantu abalaba firimu ez'Ebinnayuganda ate ne batuwulira nga tuziddamu mu Luganda, ekintu bakikwata bubi. Twagala okulungamya ekigambo VJ nti VJ abamu bamuyita translator mu manya yaabwe, but we are not translators, we are video jockeys. Tuli bajubisa nti tujubisa. Nze n'ompa luyimba olwa Bebe Cool nsobola odujubisa, n'oba ompadde gundi firimu nga oba ya Kinnayuganda oba ompadde Kinigeria, nze buli kimu nsobola okijubisa kubanga obukugu bwange bubuli. So ndowooza olulimi si nsonga, naye kujubisa kikwentaddemu omuntu n'abanga tasobola kubeera nga yeebaka nalaba Ekinnayuganda kye bulungi. VJ Moon, banjule ku mukula kuli ebbali yonna yaani. Sebo gye baliko. Oyaka eri abantu oyanjule n'ekyokola mu Moon Haven. Amanya gange nze King Ame, director wa film directinga movie mu industry ya Moon Haven. So ngenda kutwala obubaka buno